tukyagenda maaso n'omukulu mwanje Charles nga ababuulira embeera n'obulumi bwayitamu okuva emirimu gye bwe gyagootaana bw'atyo paati yasoose tugimaze katuzze ku kitundu ekyokubiri. Mwanje bangamba kunoonyereza ku bangamba nti n'ekyo kikusumbuwa onywa nnyo omwenge lwaki omwenge tolugate ng'oli mu mbeera mami wemba nkola emirimu gyange sikolera byakumya ebyomwenge ate biki kubanga buli kuba kukola tujja kudda tosooka okunywe aleka okola ebiki ekyo si nsonga gyenda sikitwemeza nga nsonga era sikigenderako mbuna ate bangamba ekyakumalamu sente zikugweko walinga obeera mu mabbala nga busente zofuna otwala mu mabbala omulamu n'obumalirira nali nga ndabirira abaana bange ebiseera ebyo abaana bali mu mikolo gyange nga nsula kawempe nga nsula nga nsa mu maka abiri nakulabirira oweeno noli mulabirira wabula nga kyekisipendi kyate yali higher more than the income kati nga zigenda nnyo ate nga zimwenyereza okugula essaati empya zisobola ddugula kugatta omusawo yawe munyama yakugatta akapya nga zisobola bivaako dda embeera yayambaddewo naye sikitazisoka jeni bwate kunywa banga sijja kunywa nga ate sina kyakulya abakompitidde bangambye nti obadde mu bbaala ale ebbala eyawa gali maka g'abantu eri gyonsanze ntute maduuka tonywako wadde si nsonga gyendi tonywa sinsonga gyesiagalimawo ate kunywa sobola kulya kunywa ate biki it's not development at all that one it's not developmental zimbanga kina kira mu maaso nga kinzidevelopinga kinzijayo ze n'abantu bange n'embeera yonna gyenimu giveemu ndisigaleyo omuntu ali positive kyekitambula obulungi positive of living sijja kuddaawo ate byakunywa ate kwenjera ate kweraganye masanyu mangi embeera gyeri mungi manyi naye singa nze nfuna helpa asobola okunyamba nteekakola lenamye ehandi I can live with me whatever pennies I'm having. I'll be very grateful and happy upon this life. I'll be changed. I'll be changed person. Okay. Sawa eno njagala otunule mu kamera. Oyogereko n'atulabe sawa eno mubuulire wawe oyagala bakuyambemu obulamu bw'okubukyusa balina kubukyusa nga bakoze bati abo balina okukwata olaba nti mwanje ba mu mbeera eyo. Nsaba accommodation bakitereezemu nga gye nsulamu yo mbi nnyo yaliikiriza esomukomo ate nga ali mulwadde ensirizi nzigwerako byonna biyitawo obuuka buyingira amazzi gayingira mu nnyumba mba bwetonya gaggwera muli mu nnyumba nemba nga sisobola kubibaka bulungi amazzi wansi emifaso ginyogoga giri ku semiiti wansi ekirala sina byakulya sirya olunaku lulama ndya kagaati binyeebwa nsumbuusa nowebaka byobiguzaaki watalina yadde ekikumi ali sirya bisatu nkima amazzi wali ebidoma bibiri oba bisatu oba bitaano ebidoma mutuma si bibiri aba kikumi ebidoma bimba nkimyewo bingamba sijja 10 ndiwezezza kanga nende sumbuusa wali nira kakagaati wali nende wakewanga ate amazzi sigwana makule ziyagana agattaapu genywa sima mafumbe nonywa ate tukikolera okutata amafumbe nawo ga ssente kati nga nzijaawo ningaba kakanywa amazzi gange bava juice bijole jazz wali juice oyo nentwaki nentabula mubizzi wanefuka kala nenywa jole jazz nembaki nembeerawo bwentyo oyagala kulaba akuyamba akyawo andaba mutuufu wange ziri okunyamba njagala antereeze better of living njagala accommodation ebe kirasi nvena ku ekyo njagala ntereezeeko obulamu bwange health wise obulamu bwange bungendako banga sina bujjanjabi emisuja gigaye jingwira ne jinuma emikebe byazimba byonna engalo zazimba zonna za white ngayo muzi abana engalo zonna za white zizi zonna za white amazzi ganzigwa mudda white ne yandi ngalo zange face yonna ya white yonna matesi on my original color kati ya brother dina byafa fadda okubona mu ddwaliro 6 months le toddangayo ndudde okugendayo sina sente zakwabali abanzijanjaba erya gavumenti naliyoko nga layini mpanvu ate obujanjabi bampa bali bukerenda namira bukerenda era natusalawo change wagenda mu ddwaliro ki wali Kawaala health center wenagendawo naye bampa bukerenda change yali nti nonyisiyawo change eriwaawo nesiganga nkyankankana ndimu musisi nkankana biki nembanga kyenikola sikitegeera safunawo change nga nina muntu asobola facilitatinga antweko mu ddwaliro mbeera okussa obulungi manyi okuziyaziira oluusi omwo munju noziira ng'ossa bubi ate olusi bulungi gamba nina enviiri zimpedde ku muntu ezina ziweddeko nekiwalaata bulwadde zaaliko najja nina enviiri zange naye zaggwawo zaggwawo
Ensilanya n'obuyambi yenna so facilitatinga ezo points nnya anokulya kwe kuli basinga kyakulya nsula njala era ne wendi wano singa taladde madamu ayi nsandifunye kintu kyonna kyonna mbadde ntaawa kati awo neŋŋamba nayo okusula webaka oyimba ekingana kubeera ewala ennyo eyo transport nzo ogamba kati kamberenge nabweru kamberenge erugoba nabweru waliwo omukwano gwange abokukoza abeera eyo alina amaka manene nnyo nga nsobera nemusayira nga ku muddo mu kisenge omwo naye abatayagala twoveewo naye nga banveewo ngende e Kampala njiyo ekikumi obanga eyo Kampala nimuje nsobola okukola emituufu giri eyo nasobola okufuna bacustomers I know how to account for customers nenkuyaga ne advert kano kisobola n'oyiyaako n'ofuna akuwa akazimbe n'ofuna akasaswa tiles n'ofuna okuziba talazo n'ofuna pavers compound design ya nurseries n'ofuna n'esina facilitation n'akatono eza kuvanga Kawempe ukigere paka Kampala atama golde ndima infected ndima malwadde enyingo ndwadde ebirwadde byonna zina nsuuse nsigwewo otambule ekigero kijjeeyo okituse Kampala ate okizzeeyo embeera eno gimaze mbanga emyaka ena nga ndi bwe nti ongambe walina omukyala wano wambezanga omukyala oyo nabiseera nankyalina capacity nga nkyaka good times infant school Kawala wali eri nga tuyambagana wadde naye nga nfuna kitono naye nga ekibawo kitono kyetuyayiya netulya obuwunga biki okujjako season nga yansenene awo ngaagala nakola kubanga season yensenene agenda eyo enakasiro nakongola ensenene nafuna kyafunyeeyo nekimubeera mu nsawo naffe naleeta ensenene nange nendyako natokosa matukentugya netwebaka wetwakolanga bwetu naye nga mukyala kitakola mukyala wange embeera ennemeredde takyasobola kubeera nange ngendayo ekimuyisa bubi nakola kino twawukana omwana ge yamugjawo namutwala emugundi eka yaabwe junior school eyo namuwa basale asomera eyo gyabya omukyala yeye yagenda kukola ebyo byeyo afuna emirimu eyo gyakola naye nga gyabwa house gawo si mirimu mbuno gya bulijjo gino yagendayo kweyiya nakukola eyo nsala mukinya ekiyumba bwomu kino kyebulaba bannange nga nswamu bwomu muno ena kati nkyaswamu bwomu n'emmere yokusina eno nga bwe tunkyeba kino era bwembeeramu neŋŋamba bannange embeera engikodere ntya kazimbadde njakozesa muddalu kugenda oba nswere ku street kwe baba nebakanga oba ngende mu byalo gye mbameera nebakenge eyo omusule mu byalo ekyo nekigaana tujja tusaba mutu leero enkyo osula ewoono enkyo osula ewooli kati muzee wange nabanga nnyambako awo naye takyalina asigaye mwavu omukyala nga facilitatinga mukwano okubanga nsobola okubeerawo nine mwavu netalinawo something talinawo sente zakweyambisa ate nze ndi musajja mukulu ate asulira munze alina sina zakumuwa n'emyaka 42 nesina sente embeera eno kweyava kulwala bino nenga soopata n'ebizimbe sasa bipatana sobola kukola mirimu kulinya maddala kamunguza nkwatirayo eminkono gyenfuyirira nensanyalala soka sente zewafuna lwaki tewafuna akantu keweeyizaamu banozimbamu akayumba tolina kiwazikolamu zonna sente zinafuna okusooka nategekako ekawempe eyo naye nga ettaka wenzimbye nga siryange zinagulawo lyakika newanfaako akaziga eyo kati era naye kyayingana okugenda okuddayo ngaomuzigo nabadde nga mbeeramu nze ate maama wange yassamu omupangisa abeeramu kati nga tesinayo wenzukira kuddagira kumugjamu gwevaamu nze nkomewo nnyingire yagaanyamu nakasi yagivaamu akyaliyo nakati kakati ate eyo nayo wankalubiza kubanga temirimu gyenkola nze gireero gyemanyidde ebitundu byeno kudda Kampala banga basina singi 10 nsa takisi okuva ekawempe paka mu tawuni ya Kampala bapaka wanoendaga kati wano sotambawo ekigere wano kumpi Kawala nsotambawo ekigere neŋŋenda noyiye oba otimi mazzi ku byalo oba okoze otya oba odde bamandaazi mu kkubo nokolaki nodda naye kati Kawempe tojja ojja bifuna transport means okuva ekawempe wali 2,000 ate tonya zifuna buli lunaku capacity zifuna buli lunaku bukanaku wabeera kweyiya bweyiya kulya amandaazi mu nguudo kolaki kasina wenzira capacity enkolaki kuntwala Kampala kukola nakudda ne working place gyenkolera yakyankana bintu ebyo bityo kakati ate ekyandibadde kibaawo kyakudda ku kyalo eri gye yali nkolera naye nayo si kyangu kubanga locally separated bano balikola byabo banakola byabwe amaduka bagamenyawo baziza okalina endala baziza ozikalina endala kati tusosa capacity ekolera wali eri yabakadde 3.4
ekitegeera ekintu bwekityo edduuka limu lyabakadde 3 n'ekitundu kati okukolera wali abayagomu $5,000 buli mwezi ku dduuka eri ku dduuka ofuna ku apartment kwe kalinga kakwako okasasa $5,000 n'oli 5 so okukolera obanga emirimu gy'okukola gyomu mutwe girina naye nga bwe nkyali omulwadde omugonvugonvu sikyasobola kulinnyayo bikola bulungi ate nekyala ne kapasite sasula wali wengenda okukolera sirinawo kapasite sasula ogambye nti bakuzala bugerere era ettaka lyamu liri bugerere lwaki tuddayo bugerere nobeere kayunga anti sobola nkumbi kati ebyemye gya gafula gyaneme gyenkumbi sobola kukwata nkumbi kulima wansobola kugira mukyogedde ebyemu byokukwata enkumbi sigisobola gya gafula anti zesikaziwa enkulima nze kati nja kwetemayo igere ate nkole ntya zinagezaako okulima ne bigaana okujjako wamugagga mpaja oli gutemzifate sukulu eyo nalinga nnimayo eyo olimewo omugagga tosobola kulima wamu maye kyannimisangayo nga teri musaala nti bweba togenze eri gweofuna abakozi abeeri n'omugamba waye njakwayo $7,000 nimirira akatundu kano paka eri yadi 26 bw'ozimala nze ekisanja kyange kyakiweddeko ekyokulima kitegeeza mbuno bw'omuwaga omusaala gwe abakoledde bwenovaayo ne bakusasula omusaala gwena gweokolera zibampanga esente ng'oli yalimye nekimaliriza bwentyo bwetyo bwenakolanga nenvaayo embeera gy'olimu gimaze mu bbanga kimwanje maze emyaka egi ena nga ndi mumbeera bweti olaba ensi ozinga buyingizi amazzi gagalukatulwana mu mulyango gafula bafuka wali eri nebiki ganobeera nga onyiga bunyizi tendera kikyokolera kubanga olonya okusavaivinga nowe kati awo nokweyiya okikola otya omalako otya nogawayi kankikole bweti oyo omusajjakazi oli atunda wali owolo oleggonako obwo $5 nosulumyako amazzi newebaka oba $5 omuntu omukulu nga ggwe n'obusulira aliba kuba 10 bubiri bwa 10 oba bubiri bwa 10 nonywako amazzi tampeko emu oba ojjola ejjazi oli awebibiribiri wali nonywako eyo nogakanda nebake nogera ku maca ngaotaawa ebyenda nabyerere nogenda ate mu mazzi okyo amazzi eddula 2 oli nakwayo singi 5 otyo embeera yokweyiyayiya bweri tafuna nga tolina wogattira obanga ttewo ntya naye nga tokukola okwagala naye nga ebyokukola tobirina kapasite ebisobola bulungi ali naawe mwennyini akola kyokola tokikuba tokyagala bulungi nnyo kubanga olimiti kola bya engineering ate oli ku mazzi osomba amazzi ku kyalo nimba nga binyize binsobolangambe bensoba neekole ntya oba funa kulwange babampite mu ggulu nveewo babampite mu ggulu nze nveewo nga kinemesedda amasepiti gali muno tegagenda nga muntu amukumala mwezi mulamba matooke bikyo okujja abantu babulijjo akuyamba nakwaba 10 abantu kwago 10 tojagala kyamusana kyagona luli nakunya ngoli kwago nginobeerawo ngosobedda noli omuga bwa mwogo abali balugwala batuwa bali eri n'obuyera buno obukowa tebuli konva okavunye obunyo yakaluma haluma n'omunyo walina ogaya nonyako tampeko y'amazzi wali eri mukikolanga gage atagenderedde kasise ekyo olidde ekibaawo bwekityo kugamba embeera bwekyo kyetutambuliramu nobala mbuno kati wayi leero kambitewo bweki kangende bweri kati ze sikyava bweru sikyalwayo okuva yamala ssaawa 3 nkyali wabweru sabbi oluwera nga nvaayo gyenje nga nzija neggaliramu nga nebaka bante yali ajingo yanjibyambukyala yatwa offer kyabeerako wanene naye nga kasabiseera agatufuma sayo nabanyumba bagala zimenya ziveewo offer iggweko buli mwana onye gyabundabundanga ekiyenje anonye gyazunganira gyekiri mu Uganda zigatimesebwa entamuze zimaze myezi tezimanyi mmere emmere womeetya ebiki sibimanyi ebyo ate ekirala kyefunyeeko kubambu nno n'emikwano tutambuliramu mikono myavu sijja genda nzijenga ewuwo ayini mbunaku mpanga ye2,200 akulya naye ate akaba naye alina sigi 3 mu nsawo akanasi ka 3 naye akoleki utalina za kuwa naye alumba bulungi ali ku chapati bikomano alina talya kwaki kuzikozesa kati awo nosoberwa embeera bagitambuza otya eno kampati ina wakutandikira something nawango oli serious nnyo up to z esinga okunuma kuba muno mbeera omulwadde bwendi nga bwendi mu bulamu bwonna bwendi mubuno bwonna nga sina facility assistance yonna health wise ndi mu bukyamu nombeera mbi era bwebiseefaako obulamu bwange funa mu dokita nyamba oba facility yonna nga ya mulembe
ndireke ku mtabala ko na mwaka guno nga ngezi isubi ngali kuwedde andi mpya senior assistance nemu senior assistance nemu atenga bijanye obulamu bwabala senior health facilitation sirinawo ekyala kusulanga busula njala lunaku kusula kusiba njala nobiranga oyasanga wasale mu nyumba otambula wato inaji za kulya wasale mu nyumba ate obo yayo bolya twaba okyakulya enyimbe bangerere nawo oli mwerere emiti wali ngobuka bukutambulako bugenda bukomawo obukuta goli njala akyala kati awo nensoberwa enyumba temulimo kantu ebintu byalinyawo omukazi ebimi yagenda nabyo ebyasigala eyo kawepe zinajja kulomba nayo kufuna kalimu akalimu nenkafuna ate nekagwawo nelwaki omukyala yakulekawo ate mu mbeera bweti lwaki yakuleka oba nekyowamukola kubanga omukyala munayo ekanjogereko ku ekyo ekyo omukyala okugenda akyaliwo kiti enfuna yali ekendedde financial ability nga sirina capacity emulabirira bulungi waka kanga bangame muno nkuna amatwe ga lukumi kati okubyoli oyo yalina capacity ye oyo yasobola yerabirira n'abaana babalabirira oyo otasinako mutawaana n'abaana basatu abalenzi babiri omuwala omu ono weno omukyala abeera wano ono gwe nenganziswa naye wano yazaala omwana nga omuwala gwe nnina ate oli yazaala abaana balenzi babiri benazaala nasokerako abakulu abo benina abo ono yazaala muwala yekka n'afuna advantage ye n'afuna gonde basale n'atwala ekalabwe junior school oba oli mukulu we nanyi isomero namuwa basale asomera engeri ekyabala nobeera kyongo kyoweseeko mbanga ekyo nkiweseeko kubanga ate oli alabya babe nono naye ali eri abamu nga bijenja babalya nibabeera yeeyo ate ffe ekitaliyo okyaba ate eno byasite byagatta bugasi kulya paani biki buberenge mbuwebake kati awo nembanga ate nawuka kuya abaana wewukako nebyokusoma education facilitation eri okusoma oli asasula school fees ate eno this side ate mukulu wono naye mwanji wabanga abakyala bakuyambeko ku baana gwe omuntu omu neweremererwa obulamu mukwano ate nkola ngame kyayi mulwadde ngame kabomuguza nzita enyingo ndwadde zonna nasanyala dda sikyaswa kulinya kati nazensobola kukola njalikoze sikyalina kapasite eryawo bwegikola wabula mbulamu okujjanja pesefasation mateko mu ddwaliro mpone ebirwadde binnuma bwebikenderako nga nfunemu ku gaasi akola nsobole okukola emirimu ngikola njagala ngate ngikole mu budde ginyirire embeera eyo gyolimu maama ngambe ye akyaliwo agimanyiko manga akyaliwo naye wakati abeerayo so embeera gyolimu tagimanyi takitegera bulungi sikyaliko kubanga abeera nnyo mukyalo okusinga ekampala kati nze nogera mu approaching ampeka sente oba ndabirireko ate naye ali mukyalo alomba eri akola eri mukyalo aye ate kwati ya farming kulima alima eri kati naye talina sente naye aliko yiya bweyiya alina agenda kampala naye ndi wano ndikirere sina bwenkitandikira kukola kati data wanga nze yafa ddadda ani mu P6 ekyomukaaga tata ngo yafiira embeera gyolimu ani agivunaanyizibwako obi embeera embi gyoyitamu embi ani ogaa nti ono yampisa bwati naye ntuuka ku kino ani agivunaanyizibwako haji hajani mwogera linnya nosula mwogera erinnya tumutegeere era lwaki ogamba haji mamadi andi mulimu yampumuuza eri nga abanja sente kane bazikyakola bakasoma bange bonna boonoona kyogamba singa aji teyagoba ku mulimu sandibadde bwe nti kyogamba aji yali enkomerero y'ensi lwaki twafuna omuntu omulala nga ate gyenkolera bamanya they can identify mbu ati oli kateeta omusala sezinkubanja ate va ku ekyo genda okole kino ate okuba okoledde bwereere ate era tofunye ganubanga donna otandikira kukola gamba nekikusobera ate ogamba kale kangende nkolere ngekawa najja tamanyi bwe tukola nabo senior staff tukola mu kiduuka eyo era bo batambula basanga eno bandaba nakuyambye bati ongambye nti emikwano tolina emikwano gyekusindise mu mbeera eno gamba nti balisi bakutwaleko mu ddwaliro ku byokulya ku byokusula tolinaku mikwano mwanje ebbanga bewasoma nabo webadde okola nabo mbalinaye naye basinkana abamu esimu zaabwe sikyazimanyi abalala basinga kubeera kabwempe yiye eri kikutano gye twasomeranga eyo gundi erevo abalala bali mu kampala omwo ate bakola sibyenkola bakola mu stationary ate sikuwa mu stationary okuwayo ku buyambi obw'eddwaliro abamusanga tagana kuwayo nga kaliza kugula butunda nga mmeka ayakwayo 2 10 bwe lutyo n'oba n'olwo
ekanoma yakati 10 jakutambuzako 10 nzize kawala 10 lwakulya mawino kawunga bijanjalo n'okusobola okudda eno bwekitali akonga nebyo byedde mawino byosulira waneeno bano tulinawo kiba tukozeeyo tulina gukolere n'omu era odda waneeno niweebaako tulo ayogedde ku accommodation waliwo wenyini wetuli ndowooza waabeera naye ndowooza tulaba ayagala ategeere exactly mwanje mu nnyumba sepiki obwedda zayogerako obuliri obwedda bayogerako obunyogovu obuwuka obumuyingira mu nju ne bumulyako ne bugenda wedda nga waabinyonyola njala tuyingire munda tulabe Mr. Mwanje exactly kikyagezaawo kutegeeza accommodation gwe ofune ekifaananyi ekituufu era ofune naawe walina omutandikira okumuyamba tugende mu nyumba tulabe Mwanje waasulira ddala. Otwogerera tuli mu kuyingira mu nnyumba ey'omwami oba Mr. Mwanje tulabe exactly kiki kyagezako okutegeeza bw'agamba nti asula bubi byolaba obwe buli toza Mwanje tunyonyole ntoza gwe buno obwe buli bwanfembeera amasefiti g'ennyumba yaho begano kyagala otigaatagana dda obuka bujje no ku bintu bino wano ne bubeera bumuyeera obu ne bujja wano ne bukwatirira wonna waneeno enyumba gyesamulina kugegedde obulifabuto engoye zisina sabbuuni azooza tiwalina sabbuuni azangoye zirina mpitirivu nnyo waneeno sinjoze zirina sinjoze alima bafu gaafa dda bonna naye nfaanana bwenti awo buli bunyogoga bulinga balaafu obwo obadde ongamba nti osula ku sementi nga simula buuna ati yakula bwete ennyumba eno waliwo kasementi kakali kasementi akaliyo kekali akali wali kulengera ate waliwo sementi yoyo obuli bunyogovu nga bufaana mulwadde ebibuka nebiveeyo nebyekuyingira nomenya bibutto biki ennyanya butungulu nteeka wano nebiva kuno obuka bubulu bulaba butambula ne bujja wano bwennyini wennebaka ne bundya tobulengera mukama wange waggulu eyo ne bundyako nabo ne bugenda ne bugenda emmere yange ne bugenda ne bukyalawo bukyazi bunkyalira ne bugenda wabukkiriza bukukyalirenga kapasiti asina kapasiti negwa sabbuuni sinadde ekigwe kye sabbuuni ekimu wadde omo bunjoze engoye zizintuddeko wali nezo sabbuuni ebitu biyo biryawo gafula sinabo babyoza balina wakukera nga waki noyeragirako mu nnyumba obuuka buleme kukulya kuba otoli ali bwenga bafunye akawunga nga ngoya mwena sepiki efaana bwetu nga ngoya nga nteekawo kati maze musepiki temuyenda akawunga ati bifaana bwetu sinaba kubyoza kati awo bwetu bifaanana kati bannaye embeera yenjerumu yenkyamu bwetyo era I'm hearing fair help ndi bwentyo bwatyo ndowooza omwami Mwanje bwatunyonyodde embeera gy'ayitamu nga naawe nnyini kyayogedde ndowooza osobola okuba nga okiraba bulungi nnyo kati ali ku TV mulajanire afune watutandikira atuwe ku buyambi otudde mu kamera wali olenswali fenna abatuwuliriza n'abatulengera n'atula ku TV bannange mwebale emyembi emusaako engalo gyonna emikono bannange amanya gange nze Mwanje Charles amanya gange nze Mwanje Charles embeera gye ndiko nsaba ku buyambi bannange nsaba ku buyambi ova mu mbeera eno gye ndimu kubanga embeera y'okusula ensuseeko ekyo kyagaanidde ddala bana n'ekikumi ekigula sabbuuni mba sikirina ebintu bifunako mu nnyumba bane ku ekyo obulwadde bunzita bunyeya nkamunguza nkwata bunatera okunzita busi era mukama banda banyambi guno omwaka ogumalawo kinala n'abakoze kya muwendo nnyo nnyo mukama okubanga nkyaliwo kubanga nazimazima dde ebigere amagulu kubanga tugende emisayi gyanzigwazigwamu dda sinako endya kubanga tenyumba wabifaana bwentyo nze omwezi ndyamu gumu ebiri ekiri awo ndya mberenge mu nguudo eri mberenge bufenensi amandaazi bikintu ebityo bembeerako naye nga ennyumba yo yennyini sirinawo kyentegeseewo sirina kyenawo nentegeka ekikola kapasite ekikola etaliiwo okusoma tikyayadde kiri okusoma kwange nasoma okubaako mumala naye fazi station sirina kubanga ebadde bikyanuma era njakukola ku buyambi
ne health wise na accommodation. Oyagala okusinga batandikira kisinga okunyingira batandikire kukisinga nga baba yakudukira. So okunzukira ng'okwebaka nzikira okusomesa abaana bange bali ababiri eri basoma naye ng'osoma kwaye kulira wanyo batunulidde nze naye nga sina capacity balabirira mama wagezako bugeza. Ekirala amaka gange agensulamu ogalikiriza baana ne mukwa wabazze ayingira bwembeera wano abala kunzijja okumutwala butwazi. Kati ogayingira ebiyenje ne biyingira enkono eziyingira sina enkwa zonna ezijja omwo. Enkwa? Gandi ebiyenje bijja muno bitambula wano bina. Bwesanga togadde obulungi olera biyitawo awo wansi. Tuli bibyo biyabitawo byonna bituli byerere bibine waggulu byabutuka bloka zigenda vaayo kugwa ze bibine eno kanne bobozi byo eno biyita ne bigenda no bibwange. Enyumba eno anagisasula. Enyumba eno mami wange dafacilitatingako netaaliwo. Sente mmeka yagisasula? Gisasula emitwalo 5. What? Gyonna 5? Eno. Kati ogifuna oti ezo sente ozifuna? Mama wange bw'aba waali ansala ddala ku nsi ng'avudde eri mu byalo ansasulirako. Watanadda njogalina ndi odi ono n'agumiza ngumiikirizaamuko papa mama wange azze bamuzeyi wange alina ng'akomyewo tujje twogere ku njja kukwaka sente ezo. N'ambuuza eddi ate munne sinayo wajja katulabe nja mugamba nze ajja kujja n'angumiikiriza bwangumiikiriza nengera nenzijjayo eri ne bazimpa bayibo nnyini nazisinga mobile money nenzijja n'asasula ennyumba eno naye yo nabyo bikya buzibu. Lwaki bw'aba ng'asobola okuwera emitwalo 5 egya rent lwaki takutwalako mu ddwaliro? Ate beddwaliro ngambe yeddwa tamanyi nnyo kubanga tabeerayo tamanyi ebbayi mazina ndi mulwadde tena kiriawo kyamayimba oba ndi mulwadde kubanga naye andaba bulabe. Ate musanga we ng'ali mu kyalo eri gy'abeera gy'alimira. Mukusooka ongambe mbuno walwala n'okyuka kkala mukusooka wali ofaana oti? Nalina wa white nnyo engalo zange zino za white nnyo nga bwe ndi magere nga ga white gonna nga bya white nga bonna enviri zikoze zikize zimeze envi nga nina envi nnyingi nnyo. Nefuna mukwano gwange omwoyo eyampanga ebyokulya. Bw'osula ki ekikutudde enviiri? Era bwavu era nakulya bubi mbeera mbi kulya bubi kusula bubi. Nsula bubi ndya bubi kati awo byonna biba combined nga sina bwe bitandikira. Embeera eno mwanje ogiyigiddemu ki? Njigiddemu ekintu kimu eba yagala kukola nnyo ate yagala nga olina assistance ku bantu ab'emikwano balina ku ssente abatali baavu ate. Emikwano gy'olina mifu? Mifu nnyo ebali nnyo kati natandika waninga naye ogenda ogwosaba naye yagala kulya mbeerenge ebijanjaalo. Mikwano gyo be baani? Mikwano gyange Bajjofule Abanakintu Baloni twala tugende bamutabuliki eri wansi Balubogo Boogere Nsamba awo. Bo bali mu mbeera ki? Nabo emirimu gye bakola mizibu nnyo kubanga beetika bisenko ku kyalo. Beetika ki? Kasasiro ku kyalo. Emikwano gy'olina? Kasasiro ku kyalo bamanyi okuzimba batono nnyo tamanyi bitukola. Kasasiro ku kyalo okukiba amazzi ku byalo. Emikwano gy'olina? Kati bw'ogendayo ayagala kuwa ki donati wali emu era donati yasingi 5 gy'olya. Donati ekusse omuntu ku kyamisana kya ggulu era gy'ogala n'olya donati wali eri. Era baba bakuwadde? Andi baba bakuwadde oba okukkuse oba tokkuse era olya kulyako buli okumirawo bulamu to survive upon this earth. Kati ekirala ate noono amulala gwe nnakubizako yandi nnyambye tabira kumpi wano oyo yako Mposi Bank Uganda. Oyo sister wange anzirako wakuna oyo naye gy'abeera gye bamuwa branch bamuwayo Kabaale wala nnyo nebbawo yamuzimbye amaka eyo abeera eyo n'ennyumba ya gavumenti ya banka eyo gy'abeera naye sina access naye olingijako muli gwa rutini tasobola kuvangayo nga wajje nolwakubanze bwati bagenda bwajja ekizibu ekiriwaawo. Kati essuubi likuweddemu? Essuubi lyabudde okuggyako ng'afunye assistance ng'afunye financial assistance only help because I'm hearing for help as I am here. I'm about to die. If I'm not serious, this year I might want to finish it here. When I'm down in Amagenzi, except some assistance from the community or from other helpers who can lend me a hand, I can persevere with this situation. But right now it's too bad. It's too bad. It's worse.
it's worse, and of which I need some assistance, of which even those jerrycan I'm having, even jerrycan of water there, each jerrycan is 100. You now don't have any single drop of water upon those jerrycans you are seeing. I don't have capacity to buy water. Yes, so I have to bathe. For 300. For 300, I have to bathe and sleep, and then also was those clothes there. I can't wash them because I don't have soap. You don't have soap capacity to buy a bottle of soap to be there. You don't have capacity. Which now I have to cry for it also. I gain something. I do what? I start off that work. As I'm looking here, I can finalize that work. You have something like soap, you have food, you have. Instead of roaming around, you sit at your home, you cook, you prepare everything, and then you make sure that you also have a mere change, an abrupt change. But now, nothing, we are on the ground. No? Mwanji tuwebigambo ebisembayo otusiibula abatulaba. Ebigambo byange ebisembayo byonna byonna zisanyusa nnyo bannange ababyesi olinga munkoledde. Mwebale nnyo banne okunkyalirako, mwebale nnyo okunnyamba byonna byenkola. Mwebale nnyo byonna nakuteekako omukono gwonna okupanga munterezaako. Nja kusanyuka nnyo amuze mu mbeera eno, amunfudde omuntu ali w'ekivunanyizibwa, obuvunaanyizibwa ennyo ategeera, nsobole okusavayinga mu nsi eno. Kubanga mbalinduzize hope. Nga manyi nze ensi eno nzigula omwaka bwe guggwaako nga naye ngenda nagwo. Naye nga kyemukuddeko omukono gwammwe nkiwa God gyali, if God is one life for all, I'll survive upon your heart and the rest of the community upon this world. I'm happy with that. Just sanyuka nnyo nga nfunyewo change, an abrupt change. Because I'm likely to die if I'm not serious at all. Lozala ekiyingira ewange kyamazzi gagano gagenda wano munda ebiwuka biri ebyegayaza ebituba ebina byonna. Ebiwuka biri ebyegayaza. Biri bikyakala kati awo singa mba nga muteeza embeera zange nze nja kuba ndi musanyufu nnyo era a reward will be God, through God, Jesus Christ. Everything will happen to be better. If you help me, you lend me a hand of assistance, I'll be very, very happy upon that. N'abogera Oluganda nabo munnange bako kyo bagamba kati abogambye obabuulidde mu Luzungu, wali abatamanyi Luzungu nabo babuulire. Bannange baganda bannange ab'enganda mwenna batuwuliriza ku bbeesi atulabako eyo bannange njaba Katonda antereko omukono Yesu Kristo nga kwali bannange nabe nga sova mu mbeera eno n'obuyambi bwammwe nga gye muli eyo antereko omukono nkiwa kitiibwa kyamaanyi nnyo kubanga nja kuba nfunye essanyu na abrupt change tukekikyuseewokko nayinza mu mbeera eterabika mu bantu. So weetaaga obuyambi bwambagirawo tebulina na kulwawo kubanga you are like living to die. Yes, I'm like to die. Kubanga tinzimbabuze nsaze emyezi ebirala ebiri omwaka oggwaako nagembwa ensimbi givaako mba nkoye okulowooza ennyo nkoye okulowooza ate nze omwaka w'amaziga nga tazaalibwa bantu bali abeera ewala eyo sina muntu wange bwakumpi waneeno sina muntu wange wakumpi bwabeera wano wuno waneeno buli wali eri wabula nina okuba gabaluba gye babeera mu byalo eyo mama wange anzaala we yali mu kyalo wala era kwabibye ono ali ku bibye no byala kati ate daddi wange anzaala tata wange ye yafa dda yavaawo yava ndi ku P6 tata wange anzaala n'afa nga ndi mu kipya muka P6 ani Lubiri Primary School eri mu Nabagereke Foundation eri mu Lubiri mu Mmengo mama ngo yafiira era kandi mbala n'ensi eno nzibona paka bwenti kati awo ni tata wange agezi kati ensi gikoze ntya ninga kantu nkaneyeye mpolampola neyeya naye kisinga tali kinsuseeko obanga nzemu n'obulwadde ate senzadde mu bulwadde newaliriza oba nsina musenyu oba kwa bulooka oba nkola ki nenkola ennyo nefuna kati naye nga soofuna ekyokulya waka naye siinaawo ntandikwa eri awo. Ongambye ebigere byazimba so onekane ku bigere nga sinaba kuseebula soko ojjamu engatto tulayo ku bigere byo n'amagulu omuntu alabe kyotegeeza. Ebigere byazimba byonna nkulaga kimu ku kimu wakasembu nno mbeera si nnungi gye tulimu bino ogambye ta bigere mbeera tebirimu si nnyangu bino byazimba bya white tukwata ebigere ebyo bya white empala gisike omuntu bino gisike omwe ekigere akiraye bulungi kiki kino akiraba bene ekirala kiriwa kibi kino eno linyaaku nga byonna tubiraba omulundi gumu byonna bijjeemu olinyaaku nga tubiraba zanzi banne zesebedde okufa olaba temuli mazzi sina mazzi sina musaayi
twagenda kusaka amazzi mwanjo era no tufaako amazzi nnyo gano agamu agataapu kyendale wale wangambe n'amagulu go gali fine amagweni wali fine wonna waggulu wano bigere bino mbikozesa nnyo ate siriya ate then engalo nazo zimulagazi gabi engalo zali white zonna zikole bwoti azaye bulungi engalo za white zizi nefeesi yange ya white yonna wajama eyayo ndi bwendi agambe n'enviiri zaako tukazaziragenzi kulamu bwoti bazidaye bulungi bamanye kyoliko ati ndi bwendi bwe nakula abatuuze bonna wakula okyuka bukyuzi nakyuka bwe nakyuka mbeera gye ndimu yeeyo tetulya tusula bubi amazzi tetulina amazzi ogaga sente gasi 5 n'ebisatu abagalina naye bwofuna akuyamba mwanje bakuwalagi like singa abantu baffe ku TV bakulaba bakuwalagi ojiki oli mulwadde ate koyongera okunywa omuwalagi tajja kuwona singa osigala onya walagi mwanje kituufu ekyo ebyo ndowooza bye bigambo byamu olinayo okugamba kano kasigaddeyo olina kebayita akatalekeka akatalekeka sikalabawo kali awo ojjawo gamba zingana gamba endwaza omusujjasujje nabyo omusujja ogwendwala gunsobera gwa lwaggulu omusujja ogunzijira gwankwataka lwaggulu awo sazinga 2-3 mampuya oluwewo luzisa empewo ngempitiseeko ku magumba zakwe kuzimba kulugulina kwonna omusayi sirina n'amazzi sirina mazzi mu mubiri sirina musaayi ebyokuloga nze sibikulembeza kubanga nze yesu kasibanga gyali sijja ate kudda ku byabuloga ate byakoze bitya zibanga zinajja bw'omu eno navairi kawempe ani amumanyi bwatyo mwanje bwatubuulidde byo bisigala si byangu okusinziira ku mbeera gyatunyonyodde banange ebintu si byangu then ba nkoowola mwenna abalabe yaffe abalungi abalaba ABS TV bambi tuve tyamba omwami ono mulabye engalo zakyuka ebigere byakyuka n'omuntu ago balaze yakyuka byonna byonna abyogedde abiromboza nemba sibizeemu naye nga kyensinga obukulu nsaba mutuyambe tubeere nga tukyusa obulamu bwa mwanje enamba gy'olina okukolesaako olina okuteeka obuyambi because talina simu olina simu mwanje talina simu ne tusobola okukozesa essimu yange ey'omu ngalo ne tubeera nga tusaako obuyambi on the serious note tubegayiridde nga programu eno tiimu eno ya programu Sibyangu tubeere nga tusobola okwanguya ebintu bya mwanje kubanga mu nsindo zasigazzammwe nga wabanyonye tata yafa mama tamanyi mama ali wala nga wabyogedde mu bulungi ate omusajja bwazala omwana n'atuukamu eno sayizi abamusuubira kumuwa buyambi lumu namwe essuubira bazadde libaggwamu so mu mbeera eno tusobola tukozesa enamba y'essimu ya 0754 njiddamu 07545316 era ne ku screen okwo bajja bajja bateerako 07545316 weerezaako obuyambi oba osaba omutwala for treatment n'abeera nga ajjanjaba bino ebimuluma n'abeera nga asobola obijjanjaba n'omutwala mu ddwaliro ye n'asigala nga yeekolera osobola okukyusa obulamu bwe mu ngeri yonna ng'oyita ku nnamba eyo nsobola okusinkana nenkuleeta wennyininyini mwanje waali tukyusa obulamu bwe mukama ajja tuwa omukisa ne bagamba nti kisingako nnyo okuddira like gwe okudda eyo n'olya bulungi n'onya bulungi wali abantu mu nsi abafaanaganako bwe bati mukama muwe ng'oyita mu bano abanaku bwe tulabako tusobole nabo okuwasanyusa mukama ajja kubanga atuwa omukisa nosigenda kusukkawo nze Irene Nakazibwe programu ebaawo buli lwa 6 programu eno ebaawo buli lwa 6 ssaawa 1 paka ssaawa 2 neddibwamu olunaku olwokuna nga tamala emirundi amazaawo ssaawa 5 paka ssaawa 6 gabeera gisubiddwa ate ku Facebook streaming live era ABS TV Kawala programu zino zibaayo bulungi nnyo ku YouTube ABS TV official Instagram Twitter mwinamanga gali ebweru atulabira from different parts of Uganda atulabira mu nsi z'ebweru tuweereze mwanje obuyambi mukama ajja kubanga abawa omukisa Lawrence ali ku kamera ate producer wange ye Smith abatulaba mbaagala nnyo musule bulungi.